Dr. Museven Tibabulwa atongozza enkola ya gavumenti egendereddwamu okulwanyisa obwavu gye baakazzaako erya parish development model n'omulanga eri abantu bajjumbire enteekateeka za gavumenti zonna ez'okwekulaakulanya. Museven enteekateeka eno agitongolezza mu disitulikiti y'e Kibuku n'alabula nti abantu abawakanya enkulaakulana be balabe b'eggwanga nnamba emu n'akasa nti enkola ya parish development model ejjidde mu kiseera kituufu nnyo ng'abantu balina essuubi ery'okutumbuka mu by'enkulaakulana. Agambye nti enkola eyo ereeteddwa okuyamba abantu ababadde bakolera embuto zaabwe zokka okugaziya ku mirimu gyabwe era n'alabula bannabyabufuzi ab'oludda olwabula gavumenti abajjungulula enteekateeka eno nti basaanye okwegendereza mu ebyo bye boogera. Of working for the stomach but also the pocket. It must be clear that it is the transition. It's not just income. This is point number one. Number two, you must do so with Echibaro, because if you don't clarify those, confusion continues. And you are growing cotton. And there was a genre called Iki somewhere. How much land do you have? What is the average land holding in Paris? It's very important to study, especially European history, because of education, apart from other studies, science, from the history and geography, you could see how other people in the world changed. President era agambye nti kati alina essuubi nti enteekateeka eno era yakuyamba n'okutumbula abantu abatasomye ekyamaanyi nnyo okufuna emirimu era bafune kye bazza eri omumwa. My question was, why can't the ordinary Banyankore, abatasoma, ababulijjo, why can they not be sensitized and copy what these few are doing? The chiefs told me that Abanyankore tuko babasa, tugenda kusobola Abanyankore, that Banyankore are impossible, the tradition of Banyankore. I said, why? They said, you are wasting your time. Then I said, what do we do? And that's why the problem was. Rich natural resources, but no wealth in their lives. Enkola ya parish development kyategeezezza mu nteekateeka esooka buli muluka mu nteekateeka eno ya parish model kyategerekese nti mu buli muluka bagenda kuweebwa ensimbi obukadde 17 so ku mutendera ogwokubiri buli muluka gwakuweebwa ensimbi obukadde 10. Abatuuze ku kyalo Kijonjo mu ggombolola y'e Kasasa mu disitulikiti y'e Kyotera baguddemu entiisa. Abavubuka 3 bagudde mu Uganda luddugavu ne bafiiramu. Omusasi waffe Sozze Kimpirwazi Kagatuwe. Abavubuka 3 abafudde kuliko Dennis w'emyaka 18, Sebufu w'emyaka 15 ne Kizze w'emyaka 9 nga bonna ba family emu. Nga kigambibwa nti 3 bano bakkiridde ku Muganda luddugavu enkya ya leero ogenda okwevubira ku nsumaaki luvannyuma lw'okubategeeza nti ensumaaki zabadde nnyingi nnyo mu mugga ogwo nti era zitera kulya wakati w'essaawa 4 ne 5 nabo kye bavudde bagenda ku mugga ogwo kyokka ne baseera ne bagwamu. Omu ku bavubuka bano Dennis kigambibwa nti yasoose okugwamu olwo banne bamulabye nga akkiddemu ne badduka bamunoneyo olwabiri nabo amazzi ne gabatta. Polisi y'Ekyotera ng'eddumira Hassan Yumbira etuuse mu kifo kino era emirambo 3 ne giggyibwayo nga mu kiseera kino giri mu kutwalibwa mu ddwaliro okwongera okwekebejjebwa. Kyokka DP Hassan Yumbira alabudde abavubuka naddala abakeera ku miganga gino okuvuba ensonzi tebalina okubeera abeegendereza ennyo. Ku CBS FM nze Sose Kimpirwazi Kyotera. Minisitule y'ebyobulambuzi era evunaanyizibwa kulabirira ensolo z'omu nsiko yeetaaga ensimbi obumbi 130 okuziyiza emitawaana egitera okuleetebwa ensolo ze ziwaguza mu makuumiro olwo ne zitaataaganya abantu. Minisitule eno etubidde n'emitawaana mingi nnyo egireetebwa ensolo enkambwe okusingira ddala enjovu, enkobe, embogo, envubu, goonya n'ensolo endala ng'ezo nno bwe ziwaguza zitera okwonoona emmere oluusi n'okutta abantu. Ssente wa disitulikiti y'Ennoya Emmanuel Orach agambye nti ensolo ezo zoonoonye emisiri gy'emmere ng'emmere eweza yiika kumpi 3,000 naddala mu ggombolola y'e Lee era mu disitulikiti y'Ennoya, Kochigoma, Lungulu, Anaka ne Parungo. Ate okuva mu mwaka ogw'2022 zaakatta abantu abasoba mu 20. Omukungu wa Uganda Wildlife Authority Vanis Mirembe agambye nti okuviira ddala mu 2018 bataddemu ssente eziwera okutangira ensolo ezo eziwaguza, gamba ng'okuteekako amasannyalaze ku nkomera, okusima enkonko
enteekateeka y'okudduukirira abeera balumbiddwa n'okutandikawo pulojekiti ez'okujuna abo abeera baloneddwa ebyabwe tewabula kaweefube yeetaagamu ssente 1,000 ate ezitaliiwo. Ku nsonga eyo minisita w'ebyobulambuzi Tom Butime yeekubiridde enduulu eri akakiiko ka Paalamenti akwatibwako ensonga z'ebyobulambuzi n'asaba minisitule eyo bajongere ensimbi esobole okukola ku bizibu ng'ebyo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Mu katundu kaffe kano akamanya eddembe lyo munnamateeka Kagezi Kasozi Nathan annyonnyola engeri ekiragiro kya kkooti ya LC gye kirina okuteekebwa mu nkola. Omuntu yenna bw'aba awaabye omusango mu kkooti y'ebyalo neewa ensala yaayo ng'omusango ogwo gwewaddeko ekiragiro gusukka mu 5,000 oba tosobola kuteeka kiragiro ekyo mu nkola ku leve eyo yokka oba olina okitwala mu magistrate court oba omulamuzi wa kkooti ento owa guleedi yonna neyeetegereza ekiragiro ekyo era bw'asanga nga ekiragiro ekyo kyasukkulumi asobola okukendeeza omuwendo gwa ssente naye ate bw'alaba nga teguyitiridde nnyo asobola okulagira nti ebintu byo bitundibwa oba ku wannyondo wa kkooti nga otuukiriza ekiragiro ekyo ekyayisibwa kkooti y'ekyalo. Pulezidenti Yoweri Museveni agumbudde nnyo abakozi ba gavumenti abakulembeza obusosoze mu bantu nga babwesigamya ku mawanga enzikiriza n'endabika y'abantu abalagidde omuze ogubakomya embagirawo kubanga yenna yennyini avaako n'amawanga okugwa. Obubaka obwo Pulezidenti Museveni abutisse Ssaabaminisita Robinah Nabbanja bw'abadde ku mukolo gw'okufulumya abakozi mu minisitule y'abakozi ba gavumenti abakulungudde wiiki 2 nga batendekebwa ekyankwanzi. Museveni akinoganyiza nti abakozi abo bateekeddwa okukulembeza okwagala ensi yaabwe so si kulembeza busosoze mu mawanga era abalabudde ng'abakozi ba gavumenti bakomye okunaayizanga entalo ne bannabyabufuzi. To me, as an individual, I feel we must move beyond what makes us sit in those offices. Beyond. And therefore, there should not be any friction between political leaders and the technical teams. At any one time, make sure there is no friction between both of the political and the technical team in the Ministry of Public Service. Ono era akubiriza abakozi ba gavumenti okubeera abeerufu ate abakozi ennyo. Minisita abakozi ba gavumenti Wilson Mululi Mukasa agambye nti gavumenti yasazeewo kusaawa enteekateeka y'okusomesa abakozi ba gavumenti bonna basobole okuweereza obulungi ensi yaabwe naye nga byonna bakulembeza mutima ogw'eggwanga olw'okutuukiriza ebiruubirirwa ebyekyasa kino nga mwe muli n'ekirooto ky'eggwanga eky'enkulaakulana ekiyitibwa Vision 2040. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombi Mukiibi Kamadi atabukidde nnyo abazadde mu disitulikiti eyo abatafuddeeyo kuyamba amasomero naddala aga gavumenti okufunira abaana ebyetaago ekikyagaanya ebyenjigiriza mu masomero ga gavumenti y'e Kalungu okutumbuka. Nyombi Mukiibi asinzidde ku ssomero lya St. Kizito Nnalinnya Primary School mu ggombolola y'e Bukulula mu lukiiko lwetabiddwamu abazadde ku ssomero eryo abakulira essomero nti bamuyise abagambire ku bazadde abasudde obuvunaanyizibwa bwabwe mu kuweerera abaana. Kakati bwe tubeera nga abazadde baffe twogedde nabo ne bakkaanya nti amasomero gaabwe si ga gavumenti bajje babeere nga bagayambako bakwate kasente akatono mu kifo ky'okutwala mu private ogenda osasula emitwalo 8 jangu ku ssomero nga lino oliwo omwana nga wakiso olifaanana bulungi oliwo emitwalo 20 kwata emitwalo 3 ogiteekeyo neggwe ente etalya biwate ente etagenze ku ttale etanywedde mazzi ne woba mukami nga gw'osinga mu nsi tosobola kugijja mu mata. So twagala abazadde baffe babeere nga beenyigiramu kuba amasomero galimu akajegera ak'essomero kalimu omuzadde kalimu omusomesa kalimu n'omwana kati abantu abo balina kukwatagana. Amasomero galimu akajegera ak'essomero kalimu omuzadde kalimu omusomesa kalimu n'omwana. Ate ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyombi Mukiibi Kamadi atabukidde nnyo abazadde mu disitulikiti abatafuddeyo kuyamba amasomero gaabwe. Y'omukulu w'essomero eryo St. Kizito Nnalinnya Primary School Mukwaya Richard agambye nti amasomero ga gavumenti mangi nnyo e Kalungu gatubidde mu bizibu naddala eky'abasomesa abatamala saako ebbula ly'ennyumba z'abasomesa kwe kusaba disitulikiti ebayambe.
Lwana okuba kyotumbula essomero naye ogenda okuteekayo kusaba ku disitulikiti ng'ennamba y'abasomesa temala ng'era ntono. Kati okwo kukyali kusoomozebwa kumu nze essomero ng'eryange erya St. Kizito Naalinnya ennamba y'abasomesa temala era nsabye ssentebe wa disitulikiti okulaba nti anwanirako ku nsonga eyo. Ensonga ey'okubiri, essomero lyaffe likyalina okusoomozebwa nti abasomesa tebalina we basula era ngezaako okulaba nti nakateekawo rooms 3 okulaba nti abasomesa basulawo naye ng'abasinga basula Lukaya ng'ate olugendo luwanvu nnyo. Abavubuka mu disitulikiti y'e Wakiso balabuddwa okukozesa obulungi obulamu bwabwe nga Mukama akyabawadde amaanyi baleme okwejjusa gye bujja. Eyaliko minisita wa Buganda eyavunaanyizibwa ku bya tekinologiya Oweekitiibwa Nnaalongo Elizabeth Mukasa yabalabudde ati omunsisinkano n'abavubuka ku ssomero lya Namusera Umeya mu disitulikiti y'e Wakiso abeekolamu ttiimu z'omupiira ez'abawagira ttiimu z'omupiira eza Arsenal, the Gunners ne Manchester United eza Bungereza. Oweekitiibwa Nnaalongo Mukasa agambye nti alina okutya nti abavubuka abasinga obungi balowooza ekiseera kyonna nti bajja kusigala nga bavubuka, n'abagamba nti naye yaliko omuvubuka era n'abasaba beeveemu basseewo emiramwa gye balina okutambulizaako obulamu bwabwe. Ekikulu ennyo mulina okwekkiririzaamu kubanga buli muntu yenna asobola. Mwekkiririzeemu nga mweteekerateekera obulamu obw'omu maaso. Muli baana bato naye nkyamwe mujja okubeera abakulembeze. Si ba mupiira naye musobolera ddala okubeera mu buli dipaatimenti yonna oba mu buli kitongole kyonna kasita munaaba nga mwekkiririzaamu ate ne mutwala emisomo emirala mu maaso. N'olwekyo buli muntu ali wano alina ekitone kye eky'omupiira kisobola okuva mu mupiira ate ne kifuuka ekintu ekirala. Mu mupiira gwe bazannye abawagizi ba Arsenal bawangudde bannabo aba Man U goolo 3 ku bwereere era ne baweebwa kimeme w'embuzi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gaagano. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu bitundu eby'obuvanjuba n'amasekati ga Africa ekya Sekafa kironze Uganda okutegeka empaka za Sekafa Senior Women's Championships ez'omwaka 2022. Bituukiddwako mu ttaamyuka wa Sekafa abo batuzza mu kibuga Arusha ekya Tanzania era ekiteeso kya Uganda okutegeka empaka zino kireeteddwa Pulezidenti wa FAFA Engineer Moses Magogo mu kuwaayo ekiteeso ekyo ategeezezza olukiiko nti empaka zino zigenda kuyamba Uganda ne Burundi bammemba ba Sekafa okweteekera obulungi empaka za Africa Women Cup of Nations ezinaabeera e Morocco mu mwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Empaka zino tezaaliwo omwaka oguwedde olw'abateesiteesa ba Djibouti okuwandukamu mu nteekateeka zino olw'ekisaawe ekyalina okuteekebwamu empaka ezo okutandika okuddaabirizibwa nga n'empaka zino zaasemba kubaawo mu 2019 Tanzania era Tanzania zaawangulwa Kenya. Guno ogenda kuba mulundi gwakubiri nga Uganda eteekeka empaka zino okuva mu 2016 empaka zino lwe zaateekebwa ku FIFA Technical Center enjeru. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.